Program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusiki buterevu mugana ng'atuliriza bw'obanga olina ky'okoze kkiriza obagaana naffe katukusiimire wano tugende nowebale nnyo webali ddala n'omulimu gwe mukola mugende mu maaso mugukola singa obeera olina ky'okola okulaba nti n'omunaffe ensi muwangalira ensi mw'oli ogirekanga nnamu ng'era nnungi nnyo nnyini ddala mu mbeera bw'etyo mugana ng'atuliza liko Impact FM radio Luwasa Mayinja abaana b'ebudde batolugamba kkiriza obagaana obadde obabwogeddeko nnyo nnyini ddala lifestyle ffe tubwereetera niyo soka okusala onoga nti sijja kulwala leero sijja kulwala leero oba enkya oba n'abanneetoolodde bajja kulwala n'okikola bw'otyo omunanga atuwuliriza nga weekuuma olya bulungi omanya wootandikira nawe wooli program ekiri emabega amawulire bassebo ne banyabonate tubatingiddewo naye nga nkujjukiza negamba gwe munange essebo ne nyabonate ne gazuuka obudde bwakeredda kubanga olunaku lwa mukaaga essaawa ery'amerika 16 ez'amakya g'olunaku lwa leero ennaku zomwe ziri 19 omwezi gwa kuna omwaka 2025 kasobera ng'okitegedde nti munaffe obudde buno tuba tuli kati mu kibaita holiday eya Easter. Holiday tegeeza ki? Kulya, kunywa, kujeganya, kubanga munange ajja kuba azuukidde nga bwe yalagira kakati nga bwe yagamba n'ensonga eyo tulime nti nno mugenda kulya ebyaddala naye kati naawe we tuli kalumanyola waali awo tugenda kulya ki? Abamugera kuvamu omulwadde kkiriza obagaana naye wefiiriza ogambe nti Easter eno kandye ku nkoko ennansi ndye ku nkoko eŋŋanda oba ensoga kale enkyoli oba ennyankole naye ng'olidde ku nkoko ennansi muve ku bukiyokiyo mulyeko bugumu muli ku bulamu embere nga muli balamu nnyo Easter eno wamma gwe akitegedde webale nnyo bali eddala ate nawe wakimanyi nti nno kkiriza obagaana amazzi bwe bulamu muganda wange nobeera ng'ofumba amazzi webale nnyo webali eddala naga kiyita mineral water ge mazzi gwe gewefunidde okuva ku luzzi n'ogeefumbira bw'omala ogeefumbira n'onywa amazzi agamalungi nnyo chemicals zibeera nakyo organic naye no chemical water gwe mugula mu amacupa muganda wange chemical basitaamu nteeke baluga tugakendeeze oba tosobola kubanga ogaviirako ddala kano ensonga eyo tekirimu sitaani n'akamu n'akeddaga okuba nti osudde eccupa y'amazzi n'ogendayo ku mulimu n'otamba nayo tekigaana bajja kuyita fala naye gwe ngomanyi kyobala nti obulamu oli nabwo webale nnyo tugaba bulijjo nno obutwa twambulya mu bungi nnyo naye osobola okuba nti obukendeeza mulye ku greens lya ku bintu ebikaawo ebyo lya ku nakati nga tanyuma nnyo nga gw'omu esimbidde ne greens ezo nga zo zisimbidde sizino muneffe ze bafuuyira eddagala eriri e Kampala embyalo ne mulya ne mulwalirayo so genda maaso ng'okikola lya ku bikaawa osobola okuba nti okendeeza ku butwa mibiri gyaffe naye nga naggama n'okugamba nno otwayo tuliko kati obudde buno lwakulwanyisa katunkumu oli gwe bafera tulye katunkumu affe oli omutini obukaawa obutini obwo aganene gana gali mu katale mugaveeko gajja kubadibako then bajja kulekera okuba ne bagasimba naye abasajja obasimbe munanga amakanda baga nti tulina okusanyawo buli kimu ekiri traditional oba ekinnansi munye ku mazzi era naye kola n'edduyiro bw'oba osobodde munaffe atuliza kiyambako nnyo okuba ntukendeeza ku butwa kale ekiri emigamba oli munaffe atuliza wano mu programu wano ku Impact FM radio Luwasa Mayinja nga bulijjo bassebo ne banyabonate omulangira Kalema Gegange. Program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike ffe wetuli okuba nti no Africa yola mu maaso n'okuba ntugisevinga tugitaasa ate nga twagaa nti nawe munange obeere ng'otwegattako mu nsonga zonna ekisooka ekikulu ennyo kuba nti gwennyini weerabirira n'obeera ng'oli mulamu bulungi nnyo muganda nga tuliza tukwaniriza ekiri emabega w'amawulire behind the news wiki nga bwetambudde nga bwekiri kati olunaku lwaleero mu studios bassebo ne banyabonate nina Dr. Galiwango Henry. Dr. Galiwango ono jukira musomesa abasomesa obulimi ku ssettendekero ery'Amakerere sebo sazo kulabako nate buuza kwatuliza bali Impact FM radio Luwasa Mayinja sebo ne yanziza okunkyaza nate weewaawo mukama yebala atukuumye gubadde ogenda kuwera mwezi twali wano March 29 twali tulina okudda April 12 netuyitako yes 19th before we know good enough tuli balamu before we know it tujja kuba tuli mu May nakuyingi obudde wensiddukayo abaana b'ebudde batubuuza mu nsi okozeemu ki muzimu n'okozeemu ki naluwuliranga edda mu 1992 by then twalina amasomo si beebudde baana b'emitala Maria
musimu nokozeemu ki kuba enkyo givaamu. Yes. Twalinanga amasomero gano ag'ezigoti manyi bannamubende bannamubende twalina competitions mu masomero ez'okuyimba oba zikyaliwo kati weziri weziri naye kiraka bikomeyo kuba luli bagiranga ne bajja ne ku national. Yes naye kati simanyi bakaliyoki yabiwamba basaamu disco omwana nakuba dansi nga kiwedde amasomero gekyalira kuba nti bakola gondi ezo competition ez'okuyimba ennyimba ennansi obuyiiya obwo tebukyaliwo yaggwa waliwo mining kuba kajjukira ennyimba ezayita abayimbi nga barema namakula. Rema yasomeranga wano Kisoga whatever bali ku nneme Kisoga. Yes. So bannaye aya basi kale abatono abalimu kati olunaku olwaleero nga gundi nga abawandisi nga Posaka ya waliwo gundi ani bamuyita the writer the writer naye awandikira abana bali abebulenga owambasada ne kati agenda akaddiwa ambassadors gundi ambassadors choir. Yes ambassadors choir atali gundi atali Jola Musozi musomesa mwalimu Jola Musozi. Yes mwalimu Jola Musozi batono basigade batono nnyo nga bawandika ekintu ekiriwo nomanya nti ensi etambula bweti ng'ebya ddala obuyiiya obwo bwali buyamba nnyo kubanga ffe batugambanga edda nga tubeera mu ssomero ga nti tugera mu lunaku lwa siriimu nga muyina okuyiiya oluyimba oba ne mutontoma nga mwebiyiiya ne bitontoma kati obuyiiya tebukyaliwo n'akamu n'akeddagala kituufu ogenda ku masomero kati bakuyise bassaamu CD ey'omuyimbi omwana yemulya ku stage. Naye ate muna ekinyumira abayimbi bano abedde ennyimba zaabwe TikTok ezikomezzaawo tansoziza mpolampola actingira ku nnyimba zaabwe kale bana bakibali bamiisinga eyo kyennyini naye bino ebiyimba by'olwaleero otherwise gye baliko emirimu gyo tugikola mpolampola mukama atuwadde ekisa naye twava wano nga twakoma kubeera naawe nga tuli mu kwogera ku nsonga ey'okuba nti emmere ey'omu ggwanga Uganda tekyali ku midaala ate eky'eggwanga Uganda ekintu ekisoomooza ekintu ekiswaliza ddala oli yambuuza ekibuuzo olumunanga nti no edda bajjajjaffe bagambanga nti omusajja Omuganda ng'alina amaka agula atya enkoko ku wiikendi ne mwami gundi eyafa Ssebunnyo waffe Wakiso really Muganda oyina ka voice really n'ogenda mu kalale n'ogula enkoko eŋŋanda really okitegeera nga kiswaliza ddala naye kale ensi bwetyo twagala nnyo ebyanguwa actually twagala nnyo ebyanguwa sagamba waliwo omusajja mukwano gwange abeera waggulu ekanyanya ku kyannamasole nagenda mu compound mugamba ye musajja gwe you have all these wasimbasimba mu bitititi lwaki tosaamu vegetables nagamba vegetables I wait for 90 days nga nina sente I can even walk to Kalerwe ayita bukizibu nagenda kale nagula byayagala nagula obutwa takimanyi nti abagula butwa naye waliwo ebintu tugamba nti ebyaddala oba byetwogera wano bweba tebisevinze 10 kale binataasa omu naga nti east eno kangule ku nkoko eŋŋanda nve ku butwa at least nakikola ekyo nekiggo nakyo twali tumaliza program waliwo omusumba amuyita Kuteesa Akwe yayogera nnyo ku kya mindset kati omusajja ngaoyo owawe kanyanya obuzibu yes mindset kale twakulira mu mbeera nga tulima nga batulimisa ne tunyiiga naye ate abamu ku ffe ate kyatuyamba nti bye bitubeezaawo weewaawo abamu nti baalaba nti genda balinako ne muganda wange omunangamba nenkuba wulire nabeeranga kibuga naye kati nze nakoowa okulima kati yeeberera nansana ne mugambe nansana oli aki nsindika sente ne balima ne bagisa ku taxi neŋŋaba nange asindika sente balima oyo nno kalekaleko naye lyabagamba nti nze nedda nja bivaako sijja kugira nebaddamu kusosola njala abo bennyininyini awe batusibyeko embeera esente zaffe okubanga zigenda naye ekiruma eggwanga okukula
lirina okuba nga lirina bye litunda. Yes. Naye wano ewaffe Uganda ku ssente omuntu obanga alina shilingizi 1000 shilingizi 3 ze zigula ebintu ebivudde mu Uganda, shilingizi 7 bigula bivudde wabweru. Kati that is like 70% of our wealth zigenda ku basajja ab'ebweru. Ebintu ebyo biruma kituufu. nabale ntunuulira statistics z'obumonde obumonde buno obuzungu tulane tubulima mu capture tulima ne kabaale. Yes, much of the bumonde obuli mu Uganda buva wabweru. Ebintu ebimu biswaza kinyiriza ddala. Nagenzeko nalikonze waliwe babugirira babutikkulira awo mugundi wali mu Kisenyi emmotoka eva Kenya noga bannaye kiki kigira maaso mwasi mwe tuwangaalira emmere. Nabaddeko Kasese nabadde ku boda naye nga bakulaga nti waliwo n'ebyennyanja ebiva e Yemen eri waggulu mu Asia waggulu mu Middle East nga bijja Uganda ebyennyanja ebiva e China ebiyingira Uganda bingi nga tulina ennyanja buli omu zeyegomba. Ebyennyanja ebiva e Kenya bingi era no Kenya lugisinga amazzi. Yes. Kubanga at least Lake Victoria Tanzania yinza okuba inako 60%. Kenya inako ndoza 10 kati 30 yeyafe esigadde kyaffe eno. Naye nkulaga nti Kenya ebyennyanja bivaayo bingi. Ani atuloga? Ekisinga n'okuswaza nti n'ebyennyanja ebiva e Sudan bingi ebiyingira mu Uganda. Twabaki? Simanyi kale wano mulimu n'obuteyagaliza. Obutegaliza kitegeeza bwogenda wano ekyotera omanyi nti ebyennyanja babifulumya ne bigenda e Tanzania ne babiprocessing nga bigenda okudda nga bye Tanzania nga bigenda e Tanzania nga tebabikozeeko Abatanzania ne babikolako ne biyingira emutukula babyongerako omutindo ne bikomawo ne biyingira emutukula nga tebiriko brand nti made in Uganda made in Tanzania. Ye cappuccino ono gwe tunywa tulima emmwanyi nezigenda e Germany nezikomawo nga Germany coffee ne batuseera ekikopo kamu ka mutwalo buno obwebbumba akatini ennyo kano nze nno obinyiza n'okunywa nange binya wange emmere yaffe yo etandise okuba nti egweddewo ddala emmere yaffe mu mbeera bwetyo. Era kati oli n'agamba nalabye speaker ng'agamba bano abaana abadde bagenda Morocco bawa bagana bagundi abomupiira 15. You know Uganda is the pearl of Africa but you have failed to uphold ekitiibwa kya Uganda as a I'm not saying speaker but as a country and even kuba speaker of course oba mukulu mu ggwanga we have failed to uphold that pearl thing of Africa. Ensi eweddewo ensi eragawa kuba tulinga kati bagamba nti twaza okubendinga twaze kye batwagaliza kiri nti tudde tubeere baddu tulagayiza the other month nagendako Sigulu Island. Yes. Omanyi UNRWA yebadde managing ebidyeri naye kati byaddayo mu ministry. UNRWA ebadde managing ebidyeri bulungi nga waliwo ne good nti ne security nayo nti omuntu buli ayingira Island mu Luganda ebizinga bakuwandiika nti gwe oli weruweero ID yo eriko kyalo bwekiti naye otuuka ku kidyeri olinnya bulinnyi nga gavumenti ekiri mitamba kati. Yes nga Ministry of Works ekiri mita olinnya bulinnyi n'ogenda teri awandiise kwegamba tebamanyi oba waliwo omuntu mwayingidde mu bizinga oba waliwo omuntu asse omuntu e Kampala n'adduka. Bala diso bawulira ebigambo bino adisi kyeyuna anaatuyamba nabategeeza ekubanga yali Wakiso district gwe bayire enfuufu ono Ssennyonjo balenga Ian Kyeyune si Ian Kyeyune Ssennyonjo Kyeyune atuwuliriza nnyo Kyemaira ajja kugabagamba kati bamutwala eri so kati ekintu I think bwengendera ku kintu kya mwami oli kyeyagamba ekya mindset tulina oku abantu baddemu baagala eggwanga ate si bya politics mbu patriotism. Yes. Abantu baagala eggwanga naye ng'ate ekibabagazisa kirina kuba it is a concerted effort nti n'abantu ababatwala kwanza nkubuulira tusobola okufulumya emmere emala
netuddamu netuza ekitiibwa kyaffe nekikomawo Uganda. emmere nebeera ng'efulumira ddala ani kati obuzibu bwe tulina bwe buli nti batuwa kaluna tuwa ettaka nga jimu ettaka jimu batasa okulyonoona naye nga likyali teryetaaga na bigimusa ettaka lyaffe naye ate weewuunya nti gavumenti yennyini ng'eyita mu bodi zaayo ebitongole byayo ebyenjawulo be batwala abantu ebweru mbasome ne baleetaana ebigimusa ebintu bimwe bityo binyinyini kati nze nkubuulira ku Thursday nali nkomyewo e Kampala waliwo omukwano wange nsegenda namwogera linnya omwami oyo yali akola mu one of the flower companies eziri mu Uganda muno abasimba ebimuli njagala onkolere ku research simanyi ba research desk ya media yaffe wano n'ekiyingiramu abantu abakola mu bimuli buli akola onime gubeeramu akagumu oba ofunye lifetime damage yes kituufu ebimuli bivaamu ssente because gavumenti efunamu omusolo naye abaana enkola gye bakolamu direct exposure ku madagala actually nekikolako I think mwaka gwali gwakomeka ninga siri wano sali wano ku Impact FM ekyebimuli naye bakiŋŋamba nenkirabako ddagala bakozesa kati mukwano gwange ono yakolayo less than even a year naye he was the yalinga manager kubanga yasoma agronomy naye nagenza omusanga nga bangamba nti gundi ne gundi afunye ekizibu nga tebikyakwatagana nga bwaya tezikwatagana kati nagenza okubuuliriza abewakaawe nti kiki obuzibu yabujja ku faamu yagenda eddagala ne limugenda mu bwongo kati ali ku ddagala eddagala lennyini nga olaba kabamazepine lino erikola ki erigira obwongo so bw'aba talimize tabeerawo alina kubeera ku ddagala okubeerawo ate eddagala eryo ligezza omuntu noba nga you are growing abnormally fat engalo zonna zononese naye nga obuzibu yabujja eyo faamu ez'ebimuli ezo abaana ffe bayingirayo tebalina protective gear n'akamu jjukira abayindi balimu ebimuli eyo abayindi ye tayingirayo ye asindikayo gwe mwe mukola gwe alina okukontrolinga okufuuyira eddagala biki balinga nabaana ffe abajja obuviiri nabo obuviiri abo awo chemicals bannaye waliwo ebintu byetunule bannange erega tino gavumenti yaffe ministry enamba erina okukebera ebintu ebyo weeri netina kyekola ebintu ebityo tutunulidde musolo infact gundi research gwe nayikoze ku bimuli ebyo eddagala bakozesa n'ebigimusa byennyini bye bajja ebwe ne bateekamu byali bigenda nga bigenda mu mazzi abakola bafuuyira ne bakola ki ne badde eddagala eryo ligenda paka mu water stream ate obwo obulabe bwennyininyini naye katuddeyo mbadde nkayisawo katumale okudda kubanga obudde bwo butambudde katudde tujjo binaberango okyali munaffe mu program ekiremega mawulire tukomawo program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike ne tukulaga ebikusike ekiri emabega amawulire mu studios ndi ne Dr. Galiwanga Henry. Yes, Dr. Atuwe tuyagira ku nsonga ya emmere. Ekintu ky'emmere ekisookera ddala abatukulembera balina okutulaga ekkubo. Balina okutulaga ekkubo. Nakugamba ku waliwo factory awo eri ng'ogenda tuuka Kalule, ng'ogenda tuuka ku St. Peters awo ku Janani. Bagiyitanga Egypt Uganda Food Security Company. Kyali kizze nga kigenda kuyamba abalunda ente nga bafunye direct market ey'ennyama yaabwe egenda Egypt. Naye kyemanyi tebakola feasibility study. Bo bwe bajja ne bateekayo ekyuma kyabwe kigenda okulya ente. Naye ate ndowooza ababagamba nti muleete kampani ne batabawulira kiri ku ground. Baatuuka nga bo bagala kugula nte nga bagigula shillings 15,000 buli kilo. By then kilo yali kyali ku mutwalo eddere erigumu kasaawo. Nzane kubanga lile genda kuba kwebiri. Ngate bo baba bagula ente. Bagala mu nyama yokka balinganga lion tebalya magumba tebalya byenda. Nyama yokka yokanye beef. Yeka. Balinga mpologoma. Abalimi bagamba no, we cannot give you our cows. At least abavudde kalere bajje bakole ki bazigule. Ninga simmwe. Kati olwalire ekyuma kyagwa. Yeah. Balundirawo nante.
nga akatale kaaliwo already. Akatale kaaliwo. Naye akatale okubaawo kireka bannaffe bano bapulaana baffe tebaalingiza kiki ekiri ku ground. Ekyo kitutwala wa kineetaagisa ki? Yes. Oluusi batunenya nti tetulina consistent production. Olya no ku kiboozi nti abawalabu baatusaba wano embuzi nga lunaku babagala embuzi oba kilogulamu zimmeka ne tukiremwa. Kati ekyo kirina kuddayo ku Ministry of Agriculture. Edda batugamba nga bagamba what should the government should do this, kati nze kino nkyolegeza Ministry of Agriculture. Bwe kibeera nti aba Kenya basindika eno vegetable zaabwe, lwaki tetussa maanyi ne tugamba tufuneyo wano area mu Uganda osobola okulimira vegetables ezo wanomanyi areas nga bbiri Mbale region osobola okulimayo vegetables nezidda bulungi nogamba nti kati let me gazette Mbale region yonna nga yakulima vegetables kuba at least vegetables ezisinga zaagala nnyo obunyogofu obutungulu ennyaanya cabbage etc. Nogamba nti kati let me concentrate ebwere kyo baali bakikozeko kko kuba bw'ogenda nti waliwo ze bayita ZADIs zono Agricultural Research and Development Institutes naye amaanyi gakendeera ate bo beesiba ku kimu tetulina funding. Well, it should also go to Ministry of Finance kuba batuula bonna bapulaningira ekintu twagala millions obeza dola bweziti bajje ne proposal nti okay bomba tuwadde million ya dola ejja kuzaala million 3 za dola as foreign income. Naye kati besibe baliko ogenda ku department sezo bonna nga batudde ogenze ne ka project ka dola 2,000 director yagala okatuulamu sina bakozi. Kikulaga nti abantu baggwamu omwoyo guli ogupulaningira okuteeka ate nga balina n'omululu nze awo we wannuma naye oba ogenze ku district production units abantu bayala, they are very hungry. Kwegamba ekyokukolera eggwanga bakivaako. This country needs an overhaul. Okay, sijagamba nti Museveni asigale oba biba kyekyo naye abantu bano abali ground implementation abantu abo beetaaga mu muyaga. Mbabazi gwe yali aleese okwera abasomesa abasomesa mubaveeko naye abantu bano abali mu planning units ez'eggwanga abantu balina obuzibu. Kuba gavumenti tulina amateeka malungi nnyo, tulina bapulana gavumenti esomesezza abantu naye bebasomete okubiteeka mu nkola. Naye ate sometimes tuyinza okugamba nti okay tunenyeza kale gavumenti naye ate ono omuntu waffe wewaka yatandikidde ku ki wewaka wennyini awo. Ekisooka nti omuntu alina ennimiro alina kibanja naye alina emmere. Kati nze nkubuulira ne bwe tugenda mu economics omuntu bw'obeera ng'omulaze nti bw'olima akatungulu bwe kati kalina we kalaga akatale that is katale. Omuntu oyo agenda kukola engeri kyonna ekisoboka aproducinge. olwo batulimisa amazjukide vanira ne batulimisa bage nti afuna kiralu ensuku ne tuzisaawa ngamba tuzisaawa sinze ngamba bana Uganda ne bazisaawa ne bateekawo vanira ne basimba ebirowa ne batema emmwanyi n'entangawuzi abe butambala mujeba naye time came ng'obuuza nti bannanga batugamba biriwa buli omu ng'asirise tulimo obusaanyi owafuo tetwabulimaako at least nze obona bugaana nagamba nedda vanira twalima so kati ekyo ng'okijjeeko well twetaaga finance twetaaga finance kubanga okay mu lulimi lw'ebyo bakita value chain financing buli mutendera gw'ogendako twetaaga sente. Teziriiwo sente ezo ziyinza okuba nga weeziri naye tetuzisosowaza kuziwa abantu bennyini bali abazeetaaga. President atambula ne PDM. I am one person yali yenyumiriza mu PDM nnyo neŋŋamba this is a game changer. Bakuwa kakadde n'ogatandikiraawo naye sente ezo tezituuse ku lupapula tezituuse ku bantu abali intended ozifuna.
era waliwo omukazi we yakuba Uganda yonna naga muzeeyi okuleka abalinaanidde awo naye ffe netuliratuuka I liked that simanyi oba akyali nayo nze ekinnuma gamba nti atyo baba n'amutta anti ndikira kyeŋŋamba simanyi oba yeyita Janet yeyita mama Janet agabyebufuzi amannya so twetaaga abantu baffe kubanga ne bwe zibeera nsigo ne bwe kibeera ki ne bwekuba kutambuza bintu bino okubijja mu nnimiro okubissa ku luguudo bodaboda webisanga ebitwale ku collection unit twetaagawo financing tuyambe tutya abalimi baffe okufuna ka finance akakatono basobole okutambuza emirimu so erina okuba nga sente weeziri ezitambuza actually abalimi baagala looni tebaagala na sente za bwereere baagala just loan mu luzungu bazita soft loans nti teziriko nnyo bukwakulizo bungi teziriko kati olaba ngenda kuwa example waliwo we twabadde awamu nga waliwo abagaba ssente jukira kati mu Uganda mulimu kyebayita manerenda buno bayita microfinance ne mu byalo eyo gye buli naye nga kakuwa omutwalo 2,000 ge magoba ate nga bazikuwa ku makya olweggulo olina okuba if they give you 10,000 ye ayagala 12 olweggulo ebuzibira kati yoloni ki mu gavumenti eno mu gavumenti ate nga muzeeyi agamba nnyo nti bamanirenda mulekeraawo naye ate beeyongera bweyongera naye basaka nti teka n'agamba tebalina kusussa yaga temulina kusussa interest bweziti 20% nti kino kiba kinene nti bakuwa akakadde k'essente after 1 month baagala 1.2 ate nga bagamba buli lunaku olina okuzaayo emitwalo 4 so after the 30th date oba otuse mu 1.2 nga takubanja if you dare miss a day they look for you oba ne batwala ekintu kyonna batwala ekintu kyo ate bwe ziyitamu zolina okuzaayo nazo zirina okuzizaala katukomewo program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike ekiri emabega amawulire munafe atuuliriza oyo mukyala bamuyita munyayi Betty muhayi bwatyo bamuyita bananjo kyankimizi kinayo kyankimizi yakyogera aga maloboozi those are real voices ge maloboozi agali eyo waliwo ekiwanda bwe yaswalidde mu bende naye nga teri naakuba nengamba kati abantu gali mukulya sente za nsi mu kiwanda nsonywa kuba mukwano gwa impact naye sente za twogera mazima mu program okwonoona naye nga abantu balimu bantu bannaku nze nkubuulira ntambudde Uganda naye abantu bali bubi nga bw'okiwulira these guys bavuga emotoka binene genda kutambula Museveni bamulimba waliwo kye neebuuza president kyali mukola kati ekya PDM kyabadde kirina kuba nkikolebwa ababaka aba parliament nga kirina kikolebwa abakiise aba president nga olina obikola ebintu ebyo nga sirina obikola nga sirina okubikola naye kati omulaba omusajja agenda paka mu kyalo eri bakimulekera fanakyo tekimuzitowerere of course kizitowa olaba omusajja bwe yaswalira wano eri agenzewa lira waggulu waliwo obubuzi bulinga bwa 800 naye ng'avuze kawumbi kalamba ak'essente ebyo ebintu biswaza by the way these are things bye tulina okukola ki okutereeza me am so sure tusobola okuddamu producing emmere emala tulina bu cooperatives obuli mu byalo abantu abo just kye beetaaga is there an assured market oli n'agamba nti nno kati ekibiina ekyobwegassi akatale weekali mulime kino tujja kitunda wano waliwo model cooperatives ezizzaamu amaanyi bw'ogenda mu west waliyo wano ebukomansimbi waliwo kasaali kofi abantu baawo atulisa nti beegasse bafulumya emmwanyi bw'ogenda oba eriridda waawo kabagita katerera era naye eri mu western Uganda awo bafulumya kasoli bafulumya emmwanyi kati senga tukopa models noga kati gwe cooperative eno kikyogenda producinga ndi fe tugenda fulumya kale nyanya zokka do you have market yes niyo tuka mu Uganda nga nyanya ziva Nairobi ziva Kenya Kenya ettaka lyabwe eririmwako ndalinga na 30% ate nalyo fu kugamba nikituluma kintu ekyo kinuma nnyo nganze nange ebyadda simeba na Uganda oba kitebanyiiga tuteeke ekitongole kino ekya trade kubanga I think
Ministry of Trade, Industry and is it cooperative and commerce? I don't know. The Ministry of Trade. Yeah. Tuteke sira ku cooperatives ezo. Cooperatives. Tugambe zali zagira zali zadibizibwa. It is okay tubikomyewo kuba nafe waffe senta waliyo kistore tugamba istore ya cooperative nisira bana bwekola. Ne kukyale waffe store ekyaliwo ekiwaawo. Ekyaliwo era otuukawo store eri makati g'ekibuga town wenyini. Amaanyi mu cooperative nenga buli cooperative ina kye yeekutteko. Nti ffe tufulumya kasooli tufulumye mungi. Afuluma agende tumutunde Sudan. Naye cooperatives twazifula byabufuzi. Ani yagugamba nti atunde mwanyi, atwala ebintu webityo ali omu. Waliwo monopoly tokkirizibwa kubitwala bweru. Kituufu ekyo mu 2013 amajje gatwala ebya NADS ebya 2013 baafulumya kasooli awo yali mungi. Yes. Ne batulowoozesa nti now that the army has come kasooli you can see the fruits. Naye ng'obuzibu wali ku marketing bakizannyisa ate ne bakikwasa muntu omu n'alemererwa. Olime kasooli ogenda mumutwalawa tolina ogenda mumutunda. Kubanga waliwo yakiyimiriramu n'agamba nti nze ngenda ku marketinga ne kimulemerera. Kyovula kasooli yali mungi sigamba nti tewali katale. Yali mungi nti akatale tekaaliwo. Yes. Kale of course bibeerawo abakulembeze bakola ebintu. For example gundi new curriculum bagiradde. New curriculum eno gye tulimu kati eya gundi. Olaba nti engatte eyo. Abaana bakola ebibuuzo bakulowoozesa nti curriculum nungi kyobula abaana bayise. Naye ng'ate behind the scenes tebibeera bituufu. Ne Uganda UPE yatandika 1996-97. Nga tuva mu kalulu awo. Pressure maze okulinnya. After 7 years abaana ne bakola. Nabaga mulaba ebintu bikola ninga just kuba kuzanyira buzanyizi. But in reality tulina okukyusa enkola y'ebintu. Enkola y'ebintu. Bwe kiba nti abantu baffe tebasobola kutereka bintu mu store oba kale tebalina bateekateeka. Bwogende mu Buganda muno mubende ifungufumwe kasooli. Mu Buganda. Mubende wajimu. Wajimu kasooli. Neba mutundawa. Of course waliyo stores. Okay. Kwani bo boyingira wano nga kweni tisi mubende na gundi yazimbawo ono musajja yafa. Aponye. Yazimbawo ki store. Kati mu kasooli omulala omusanga Kiryandongo Masindi. Mu Eastern Uganda omusanga Esironko. Izo kati tumanyi nti zoza areas za kasooli. Ndi kati bwe kibanga kuyamba muteekawo amaanyi nti bafulumya kasooli. Bwe yagala mwanyi jangu mu Buganda gena mu Western Uganda. Bwe yagala simu abantu abo tubateekemu amaanyi. Simu ali very expensive. Olwaleero kilogram eri shillings kakaaga. Kakaaga. Nga at the farm gate kakaaga. Wow. Nayo tuuka abantu beyonga n'ennima yaabwe si nnungi nga balina kye babulamu. Lwaki minisita wakati ateteeka sira ku bantu ng'abo. Okay, munafa tuza kujja ku joli eyo mu kaseera kano kenyinyi tuyenga tulaba kyekigenda maaso na wali tuga nti nno gwe kayagaliza ensi Uganda gwe ino kwati okuba essimu olw'ensonga mukimanyi kubanga ebyaffe mubimanyi byakwogera lwatu mazima ataasa n'ataasa mu mbeera zonna bwe zityo. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Ku noti 7 noti 5 984 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 kujja kuba tuyitawo asoka twogezega muko naawe gwe munafatuliza boba joli mu mbeera yonna bwetyo mu kaseera kano kenyine. Impact FM wanji balamusiza naffe bwetyo sebo era n'embeera z'emirimu mwebala okutuuka ku mazuukira sebo balamulangira omukyalo oyo abeera luddawa eyayogera kaati ng'omusezi agula essuwaani temukiraba mu Uganda bwe tubaamu n'abantu bwe bati abasoba mu 40 Uganda ejja kukyuka ne tuswaza ababbi nga nabo batuddaawo twire pini abeera luddawa tulagire. Okay. President Mayeria bali bakuza lunaku bali mu kugira Women's Day. Impact FM kwoli
nange bwekyo ssebo amanya nzitayamba Alex ndiba n'olusango ezitezo okuwulya ssebo kati omusawo oyo mwagadde nnyo leero kuba engeri gyatemyetemyemu ebyobulimi bino ne region zezo engeri gyaziraze ndaze nti buli region eyina kyeyina okukolako naye olokeba obanga ba MP bano ogwo gwe mulimo gwabwe mu parliament okuteekayo embeera efaanana bwetyo basobozese baminisitazi bano okusobola okuba nti region zino bazitegekera bwe batyo nga buli region kyebeesobola. Okay. Gwe mulimo gwaba MPs baffe bano naye kati bali bayayana buyayani baagala mulyo naye tebasobola kuteekateeka gwanga mateeka bwe gatyo birowoozo bwe bityo baagala kugira abula nejetulonda temuli temukyali kati webale kuweereza kale webale nnyo bali ddala sojanyizi abantu banyiivu nnyo olw'ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lyati Uganda. Impact FM kwoli webale kuliza ssebo omanyi ebiseera ebimu okutagala wagenda nakkiza ganya nange naye oddamu ate neyewakanya wekugamba nti etulina n'esago satu ng'ate waali manyi kajiiki nze abo abantu ababiri kajiiki bahati nze minisitule ze babateekamu nsuubira baali babawadde kufuna mulimu gwa kulyako so baje babawadde abantu bafune ekyokulya abali mu ministry oba aweereza ministry bafune ekyokulya because oba minisitule agriculture nga bakuwaamu naffe tufune ekyokulya omakinga sure tebutujjane ensolo z'emusiizi okusiizirira wabula oleka netuteekawo kasooli yennyini ali productive nga buli wetusiga netukungula erekakola siga nejja netusimbako kati enkuba yateri abantu basinze kasooli naye banamala okukungula boddamu okutenda nga bagenda simatibadde kontinina village waabwe kontinina village gamadiko z'abafranka timwebaze ne banne so twandibadde tuyiwanga tulina ensigo ezisasenye nti fe nzitereka nesigala nga mpaako nemiyita fena tuline so onoloja kya Africa tweyanzege bwana Rogers wati wagambye Impact FM ko oli munafu atuliza tuyagera maaso kale katufune munafu ono hela nangira kale masizo chesto naso bulungi sebo mpozi gweyo Gerard Kisugu sasa okuwulira nsimentereza yine Dr. Gali wao mpozi chenenya government kati government lwaki ogenda n'olaba ebintu mato nga mubisomesezzaako nga byabuto nga biyina levo ya UNDA ya gavumenti kati yo gavumenti etuyambiddewa n'ekirala okuteeka ssente mu bintu ebitagasa lwaki tenoonya abantu nga mmwe ne bateekamu ssente ne musomesa eggwanga buli muntu n'azibuka amaaso ekirala tata sebo pulogulaamu yire y'ekiro nga sikyakufuna badde nsaba ontangazemu yavuddeko oba wakyusiza obudde kale okay sebo okay webali nnyo balidala pulogulaamu y'ekiro kalumanywera omulamuko olw'emyezi gino ebiri gye tulina gya dokita gye yayogerako egyokuba nti egyokuzimba ekisaawe olw'enkyukakyuka mu programming naye ng'ejja kudda mwezi twalina omwezi ogwokuna n'ogwokutaano so ejja kudda mu maaso awo nga giweddeko so teweeraliikirira ejja kudda kalumanywera nakale Impact FM wangi sebo webali kuliza sebo amina sebo ani ontaata bampita Kanyike Paulo sebo ndikulenga wano sasa okuwulira bampita Kanyike Paulo sebo ndikulenga wano tugenda mu maaso sebo Mr. Kanyike kakati nebuuza baganda bange ebintu bino ebya PDM nze ndaba nga tebina kibintu kikubanira Uganda wabula nze nina endowooza nga nze gavumenti tumanyi eyina ebituulira amataka ga gavumenti ebibira bya gavumenti n'ebintu ebiringa ebyo lwaki ssente ezo eza PDM tebazikwata wati ne bakola mu purojekiti ku mataka ga gavumenti abantu bonna Uganda batalina byakukola abantu abali wansi n'ababonaabona ne babateeka ku mataka ago ne batandika oba kulima ne bakola ng'ono omusajja we ne kukulira simaaki mu John Ono akwata abantu be n'abateeka mu mafaamu ne bagenda ne bali mu butiko ne bakola biki n'ebintu ebiringa ebyo nze ndowooza ekintu ekyo kyali kisinzeeko okusinga bakwata akakadde ka ssente
nebakawa omuntu tebamaluka muwa omusajja n'agenda akafunamu omukazi omulala n'agenda akanywamu omwenge sente zeggwanga ne zifiiraawo webali nnyo okay munafati wagambye okay message kasubonsiza abantu wano ase mulangira webale kusomesa ggwanga lyaffe nze Dembe David wano ekikoma emuwa obulenzi ekibi ebintu bya Uganda byafuuka byabanene bya ani akumanyi akati omulimu wa wansi bambi afuna kitono ddala that's why abasinga betamwa ne babivaako ene waffe buluweero abantu nga bafubye okulima okay weba twagambye bwana David lero mubadde mu lamentation it means that you are tired awe tetunakowa adakita ndemo abantu bafaawo Paulo tetunaba kukowa tetubadde bakambwe tetubadde bakambwe leero tetubadde bakambwe the people in the government are so selfish byekuusa tebayagala okay tebayagaliza bakuusa it seems like bakuusa bekuusa ndoza yabagaba bekuusa tebayagaliza na okay tebayagaliza nakula ndoza naffe tukulakulane this is Magambo Julius ali Kamuli yes demu hapo doctor Magambo Julius Kamuli balima kasooli nera naye bw'otuukayo for example obusooli bukoma mavivi wakati Kamuli so endabira y'ettaka si ennungi kati tosuubira kirungi kuvaayo especially bintu bya kasooli series zino zikyali mpanvu kubanga bwetugenda tutemeteme ebyobulimi mu Uganda tuyinza obitemaatema paka Yesu bwanadda for as long as tewabeerawo change naye tufube okulabira ettaka lyaffe osanga obutale bunaatusanga bwabanga bannaffe tubasobodde butuleetera obutale bujja tusanga tulabirire ettaka tutekemu ebijimusa ebyaffe ebikole temeteme ebiti tubiteeke mu kimu ttaka ettaka lizaala obugimu aye tulekeraawo okukozesa ettaka ejjagala lino ezzungu kuba ddyo siddungi sepo nkwagaliza east ennungi nange bwe ntyo tujja kugenda tuwulira abantu kino kwantukola kale tukusibudde akayimba kange kali okay akamazuukira mubeere bulungi yasemba nnyabo mweraba program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike